Osibeta munaffe webale gy'otusizaako engalo nkwebaza okwekumira ku Bukedde TV1 tuze nagataliko nfuufu olaba obunkenke obadde ku Parliament kosa endowooza z'Abannayuganda ku bigenda mu maaso. Nze kuteesa Jujuli Omusi ne Mebo Mulungi kasooke tukuwe ebikulu ebigalimu. Ebikulu mu Gataliya. Ab'ebyokwerinda bazza woofiisi ya Mongo n'abakulu abalala ku Parliament. It is the right of police to investigate. Bannayuganda bakyatenda emmotoka ya Mongo eya Rolls Royce Gino Muhoozi agamba bakugitunda ku nnyondo. Buli omu yasasamadde. Aba PLU badidde Mutayiba okuvuganya ku ky'omumyuka wa sipiika. N'olwekyo tulindiri. Mawa awandiikidde Pulezidenti amusemba okuvuganya ku basipiika ab'opposition baleese mwiru. Speaker who will restore the image of Parliament. Mbujjuvu tutandikidde ku Parliament embeera gyesiibye nga ya bunkenke oluvannyuma lwa poliisi okuzingako ekifo n'ezinda ofiisi ya sipiika Ntamong n'abanene abalala ng'enoonyereza ku bigambibwa nti wabaddewo okuwutanya ensimbi za gavumenti mu Parliament n'omuze ogw'obuli bw'enguzi. Ofiisi ya sipiika eteekeddwako ebipande ebiraga nti efuuse crime scene. Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya oluseregende lw'emmotoka z'abasirikale abanoonyereza ku wabadde sipiika Anita Ntamong lutuuse ku Parliament era ne bayingira butereevu. Bano oluvudde mu mmotoka zaabwe beevumbye akafubo ne beegeeyo okumala akabanga n'oluvannyuma ne beeyawuzaamu ekibinja ekinene ekyolekera woofiisi ya sipiika esangibwa ku mwaliro ogwokutaano. Bano bazze n'ebisanduuko ebinene omuli ebikozesebwa mu kunoonyereza, kamera asiiru n'ebirala. Era bagadde olujja oluyingirayo ne basibawo akaguwa akalaga nti ekifo kirimu obuzi bw'emisango nga tebakomye okwo ne bateekawo ebipande ebigaana abantu okusala okuyingirayo kuba ekifo kirimu kunoonyerezebwako wabula okufuuza kuluddewo okutandika okutuusa munnamateeka wa Mongo Kale Balaka bw'atuuse. Mu bitonotono bye twogedde n'alaka ategeeza nti obulimba bususse mu nsonga zino era nti bagenda fulumya ekiwandiiko ekisambajja ebikikinika ebyogerwa ku muntu waabwe. And how is the client? We shall issue an official statement later. Indeed? Yeah. Okay. Because there are so many false narratives. Good. Bakira abasirikale bafuuza woofiisi eziwerako okuli eya sipiika, eya kalani wa Parliament akulira ebyensimbi n'omubalirizi w'ebitabo bya Parliament. Embeera y'abasirikale okuzingako Parliament ekanza ababaka abamu. Everybody is on tenterhooks. There is a lot of police personnel here. But it is the right of police. They are empowered to investigate any matter if there is any suspicion. Naye nga bibaddewo wano bajja ne bakwata vice president w'abantu tebajjukira yasibira luzira ne bakwata abantu abanene bangi wano olwo baanonako ababaka ba Parliament wano bana ne babatwala ne babaggalira. Kakati kino si kipya wano ku Parliament. Wabula y'omubaka wa Kajara County Michael Timuzungu agamba nti Parliament ey'e11 ezeevunda mpolampola nga balaba era nti bagezaako okugiza engolo nga bayita mu kiteeso eky'okujja obwesige mu bakomishona ba Parliament baalemesebwa. Nze simanyi engeri gye twatuuka wano ku level ey'okubeera nga ofiisi ya sipiika ebeera declared a crime scene ne babeera nga abagi investigatinga nga bajaaza abakola biki simanyi we kyatandikira naye nze nakirabira mu makati kati we twosalawo ne tugamba katujje tusenshalinge bakomishona olw'okubba ssente olw'okwegabira ssente nzijukira nayogera tuzze kukirinzinga Parliament
naye kuba nti naffe tuli bantu oyinza okusanga ensobi zaffe Katonda yaziraba n'agamba mwe muli bantu nammwe mulina ensobi zammwe n'atugaana okkirizinga palamenti n'ajja ku luno n'agyekirinzingira. Asonze ku bintu ebisinze okuvaako obulyake mu palamenti omuli entambula z'ababaka ezaali ziweebwa abalondemu ate ng'ebweru tebagendayo kukola mirimu mitongole okuggyako okwewummuzaamu n'okulya ensimbi. Genda okulaba nga komiti zaffe tezikyafuna ssente ez'okukola oversight nga ziwera nemanya nti waliwo ssente ezibula nengenda okulaba nga trips za members of parliament okubeera nga bagenda kukola benchmarking nazo nga zikendedde. Omubaka wa Badegela IP Division Martin Ojara Mapenduzi omu ku babaka abakola obutambi obulaga obuwagizi bwabwe eri Speaker Anita Among ategeeza nti yadde ng'ebintu bikyuse teyejjusa kye yakola kuba yali asinzira ku bintu parliament ey'ekumi bye yatuukako. No, I don't have any regret. I don't. When you look at my video, I talk about the achievements of the 11th Parliament. I talk about the good things that the Speaker did. If there are bad things, I do not know about them. The investigations are going on. The outcome will be clear. Ndikulabira ddala nti Parliament mu kaseera kano tunula nga crime scene era okugigayalirira ne batuuka mu kaseera kano kyandikuwa endowooza nti babadde balowooza nti ofiisi ya Speaker erina immunity nti Speaker takwatibwako kati bamulinze ebitiibwa bisooke bidde ku mabbali bamukwate. Ekyo si kituufu naye kikuwa endowooza bwetyo. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate bo bannayuganda batendereza emmotoka yabadde Speaker Ntamong nga bagamba nti emmotoka ekika kino naffe mu Uganda tuzeetaaga kyokka abalala baagala ekyokubawa ebintu kikolebwe ne ku bakungu ba gavumenti abalala nti kuba bangi bagagga okusinga emisaala gye bafuna. Olunaku olw'eggulo ebitongole ebyokwerinda byajja emmotoka z'abadde Speaker wa Palamenti omulundi ogw'e11 Anita Among mu maka ge agasangibwa mu Mutungo Kigo nga baaziyisiza ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala nga babadde bali ku mwoleso gw'emmotoka okutuuka ku kiro kya poliisi Naggulu gye zikuumirwa. Motoka zino kwabadde Rolls Royce ne Range Rover makubo gye zaayesiddwa zasasamaza bangi abaazirabyeko ne basigala nga boogera ebitakwatagana. Abamu ku bo baawuliddwa nga bazuuleekereza ebigambo eby'enjawulo ng'ebimu ku byo biraga obutali bumativu olwannannyiniza okuzigula mu kye baagambye nti nsimbi za muyi wa musolo. Kale olwaliro tuzzeeyo ku nguudo emmotoka zino gye zaayisiddwa okubuuza kubaayo ekyasinze okubakyamula okutuuka okukuba enduulu bwe batyo. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo okuli n'ababodaboda abaazigobereddeko n'okutuusa kati bakyatenda kye balabye nga bagamba nti ya Rolls Royce babadde bagirabako TV mbasambi b'omipiira saako ne mu firimu. Emmotoka nazirabye zansanze Buziga eyo enzija nazo mpaka wano. Nadde sikirabanga nze emmotoka nziraba ku mawulire nga ziri eyo abagagga be bazirina abasemanyi basambi ba mipiira. Bano batubuulidde nti bebalaye ku mmotoka zino amasannyalaze ne gebayitamu age gabaleetedde okuzigoberera. Bagamba nti emmotoka ya Rolls Royce enyirira bitya era nti y'ensonga lwaki basasamadde ku nguudo gye zaayisiddwa. Emmotoka ejjo yatuyiseeko wano buli omu yasasamadde tebamanya buli omu yasasamadde. Rolls Royce sigirabangako mu Uganda wano era ndowooza bwe yagendeyo ebweru n'aziraba n'azeegomba n'agamba nankanze etuuseeko wano. Deusibya Ruhanga agamba nti ab'ekitongole ky'ebyokwerinda okuwamba emmotoka ezo bakisanyukidde nti kubanga Among abadde atandise okukola ebintu byese ebyokweraga. Asooka nakwata emmotoka nagitonera bbaabwe ng'ekirabu olidde takomye okwo akoze amalala gonna ga buli kkala olidde mu palamenti gobadde omalawa bwayogera ate naye kakirabe. Kyokka abalala beebaziza Pulezidenti Museveni n'omuduumizi w'amagye Gen. Muhoozi Ken Lugaba olw'ekikwekwero kino kye bagamba nti tekyandikomye kwa Among yekka wabula mu bakozi ba gavumenti bonna kubanga bangi basitudde ga hoteeri ssaako n'agayumba ag'ebbeeyi boogeraageranya n'omusaala ogubaweebwa. Omwami akulira poliisi byakagaba n'akulira CDF w'eggwanga lino Uganda omukyalo oyo mbadde nsaba bamusibe gonna okwata obuwumbi n'obugulamu emmotoka muntu omu yazijjawo yakola banka eyiye waka
Tadeo Iga yasibye abavunaanyizibwa ku musango guno okuwa alipoota entuufu ku by'obugagga bya Mongo kubanga buli asanga ayogera bibye. Kyansanyusizza okukwata emmotoka ezo naye simanyi nti banaatuwa lipooti zaamu ku kyalo yenfuna gy'afunamu ssente ziyagula ebintu ebyo naffe twandibadde basanyufu abawi b'omusolo gye tutamanya gye gugenda. N'okutuusa olwaleero bakyebuuza engeri Mongo gye yafunyemu ssente okufuna ebyobugagga byonna ebibalabye ku mawulire mu myaka emitono ennyo gy'amaze mu gavumenti. Ayingidde mu bwamemba wa palamenti myaka 5 obwa sipiika myaka 5 naye nga aguze emmotoka ez'obuwumbi n'obuwumbi. Omuntu amaze emyaka 4 mu ntebe y'obwa sipiika alina ezo esente aguze emmotoka yagiguza obuwumbi bwonna ennyumba y'ekigo ey'Enakasero Bukedde ya Buyende byonna ebyo ebintu omuwi w'omusolo talina kyafunamu. Ye James Mukasa agamba nti waliwo abala mu gavumenti abalina ebisawo bya ssente mu maka gaabwe nga nabo beetaaga okunoonyerezebwako. Naye ng'owulira omuntu omu yatutte biliyoni 4 kwegamba ensi balinga abagyeguza. Kino kwegamba ekyatuuse kwa Minita Mongo sagala kikomaawo njagala kikwate ku bantu bonna ababba amabaati bakwatibweko. Baba ali abantu nga 9 naye nawulira nti omukyalo omu yasingisibwa omusango gw'amabaadi. Twagala buli omu nga mukulembeze abadde ku bifo by'amaanyi babanoonyerezeko kubanga bebasudde eggwanga wansi. Abamu ku bo wabula bategeeza nti ekyokukwata emmotoka za Mongo ne bazeetolooza ekibuga tekyalabisizza bulungi eggwanga Uganda kubanga emmotoka kika kino ate tuzeetaaga ku nguudo za Uganda nga kimu ku byongera okulaga nti eggwanga lyaffe liriko eriruse ku byenkulaakulana. Ekyokuzikwata saakisanyukidde baalizirese ne tusigala nga tukyazirabako kubanga nabe twagala kulaba ku birungi mwana. Balanira eggwanga lyaffe sideefe oyo musala yongera okunoonyeza ku bantu abo nabo bakwatibwe tumanye nti babakutte n'ebyobugagga bye balina ebyensi babibajjeeko kubanga sente zaffe ffe abawo omusolo. Mu ekyo omuduumizi w'eggye PDF Gen. Muhoozi Kainerugaba mu bubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa X akakasiza nti emmotoka ya Rolls Royce bagirina mu mikono gyabwe era ng'agamba nti bagenda kugitunda ku nnyondo bagiyeyo ssente zidde mu kittavu kya gavumenti. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Malala omuduumizi wa IPDF era ssentebe wa PLU Gen. Muhoozi Kainerugaba ategeeza nga we baddiddemu Thomas Taibu abadde amyuka sipiika mu Paalamenti ey'e11 okuddamu akwatire NRM bendera mu Paalamenti ey'e12. Obubaka buno butadde ku kibanja kye ekya X. Omuduumizi wa IPDF Gen. Muhoozi Kainerugaba era nga ssentebe w'ekisinde kya Patrick League of Uganda adiddemu abadde omumyuka wa sipiika Thomas Taibu okuvuga ku kifo ky'omumyuka wa sipiika mu Paalamenti ey'e12. Mu bubaka bw'atadde ku mutwe gwa X, Gen. Muhoozi ategeeza nti olw'okwebuuza okwebuuza ku muduumizi w'ebitongole ebirwanyawo ku ntikko era nga Pulezidenti Yoweri Museveni basimbye Taibu addemu akwatira ekibiina ky'enera bendera ku kifo kino kiddye ku lwokubiri lwa wiiki ewedde aba PLU nga bayita musabandisi wa David Kabanda era omubaka akasambya akawunti okusoma ekiwandiiko ekyaweerezebwa Gen. Muhoozi nga basaza mu buwagizi bwabwe baali bakola eri abadde sipiika Anita Mongo n'omumyuka we Taibu nga bwe balinda okulungamizibwa kwa Pulezidenti. Gen. Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Mongo ne Right Honorable Thomas Taibu ku bifo byabwe ekyowa sipiika oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Bwe yali alayizibwa ku lwokutaano lwa wiiki ewedde Taibu yategeeza nti yali alinda okulungamizibwa okuva Pulezidenti kwekyabazaako. I want to thank the President who first of all gave me an opportunity to serve as government chief whip. And thereafter, he promoted me and I served as deputy speaker. Now, my duty as a true cadre of the party is to wait for further instructions from him, and I have to duty and 100% comply with whatever instructions he will be given. Gen. Muhoozi olw'okufulumiza obubaka ne Taibu n'agenda ku mutwe gwa X n'asaayo vidiyo nga yaniriza ebituukiddwako. I haven't seen anything because I've been busy looking. But if it has happened, I thank the Lord because we've tried our level best.
You know, I've been reading and watching a lot going on in terms of what we've done and our delivery as an office speaker and deputy speaker. And I will reserve my comments. I watch from Among because the major functions of Parliament as enshrined in the law representation, legislation, oversight and appropriation. Mwekyabako okuli Dr. Keva Kiwano ku Wakibuga West ne Tom Bright amoti bagamba nti okusalawo kuno kulungi nnyo kubatayo wadafunye omwenyirivu mu nzika ya Parliament mu kisanja kino. Mu butuufu sinawulira muntu yenna mu Parliament wano akomplaininga ku Honorable Tayebwa. Ekyokumujja waakyo ekibadde kigenda tufiiriza experience y'amaanyi nnyo. Twatandika naye mu 11th Parliament ate yabadde bimyoka kyakola akimanyi era bigenda kutambula bulungi. Yes, ali mu kiseko mbaka obukoma Nsimbi North ategeza nti bobalize kimu president kyanasalawo. Ide makanga President Museveni tanaba kulangirira nti ono agenda kubeera speaker oba deputy speaker. So saazi tukyalinda mpaka lwa mukaaga. Wabula mbaka Mukuta South Sudan Nakawuki ategeza nti akabondo kabakabeera alemo abamu Buganda bamunozedde yesimba okufo ky'obumyuka bwa speaker nti bwabugandirekiddwa mu biga bifo ebyenkizo. Era jjo ekifo ekyo twakikubyeko akalulu kwakwaddeko ababaka ab'enjawulo abeegwanyiza okukakkana nga Nakawuki yateekeddwamu obwesige. Kyokka ategeeza nti abakulu mwena alemo bwe baba banasize okumyawo Tayebwa tamulina kubuzibwa ng'omuntu awakumuwagira. Seeke weneeba esazeewo nti ku luno tebagenda kutunulira kintu kya jenda, tebafaayo ba sipiika ne deputy bonna baami. Sisobola kubawakanya naye kyenjagala ekibiina kitegeere nti president weeri nti abakyala nabo bawa consideration kubanga emirimu abakyala tugisobola. Mwekinesinti waba n'abalwanyi ngwadda Namwagi mpeza president olw'enkola gy'ayise ekiikira gy'atandise naye nga yakamala okulayira. Kyokka ategeeza nti president aleme kumakwanira Amongo yekka wabula asanye okugendera ku maanyi ga Parliament ne ssente ezigiweebwa. Era osanga sipiika ng'ayogeza amaanyi mangi nnyo oluusi n'okusinga president. Nosanga speaker ku mukolo nga wa sente president zatasobola kuwaayo. Naye speaker omulane bw'anaddako n'omulane bw'anaddako nga tebamaze kuddayo kusala magezi ga bintu ebyo bibiri amaanyi ba speaker ge baba nago mu Parliament ne sente ze balina. Era eggwanga lijja kusigala bw'etyo. Abantu bagenda kukyusa nziba ya sente ninga tebakendezeza mu bubbi bwa sente. Bakyusa nziba n'abamu sente ojja kusanga efa babeere no mu nsiko ojja kusanga abantu bazirese bazisimidde. Onasiba ne Uganda bakiriza wabeera okulonda okw'ekikungo Parliament ezokeveewo esigirifu ziri kulembera eggwanga balyoke badde mbagitereezedde ku mulamwa. Bannayuganda batuwe omukisa tugende mu referendum executive tugiwe obuyinza bwa Parliament okumala ebbanga eritali ggere executive etereereze Parliament omuntu asobola okufuna emirembe mu nsi. Ku ky'emmotoka n'ennyumba ez'ebbeeyi agamba nti Amongo alabika abadde n'ebigendero ebyekusifu. Tugambye nti omuntu bava mu kibiina ekiro ajja ne mission ze. Kati mwe mujja kusanga Anita mumwogereko naye nga n'ekyo kyakola yali mission. Ye Joseph Biribaasi yenyamidde engeri abakungu mu gavumenti babba mu ssente kyokka ng'omuntu wa bulijjo asigala akaaba. Tubonaabona kati nze nva kulima naye nga tunyigirizibwa mu buli kye tugula olw'okuba nti ssente zigendera mu bintu ebitagenda kutugasa. Atedde bukazi bwakulumira gavumenti okukwasa abantu banekisa ebitundu ebisinga mu ggwanga biri mu mbeera embi. Naye kwati amakubo gaffe gano okulaba nti amakubo gonna mabi ogende kuba eriyitamu erigenda Bukalasa ku Landis amakubo mafu nnyo. Ku mmotoka ya Rolls Royce ategeeza nti akoma kugiwulira ku n'abakyala wa Bungereza. N'abakyala naye wano badde sigirabangako nti omuntu wa bulijjo ajja ku ddaala eryo ne president yali badde kale president nga yagirina. Abatuuze abalala bagamba nti emmotoka eno batya n'okugyogerako kuba erinnya lyayo zibo okuyisa mu kamwa. Natuwulidde bakiyita Rolls Royce naye nze nga nze bwe mba ntunuddemu ebintu bino nti buli muntu alina obulamu bwe mwaba abutambuliza era bwe yeeyisa ng'afunye ssente. Ate omuyambi w'omukulembeze w'eggwanga avunaanyizibwa kulondola empeereza za gavumenti Igakisa kya Mukama wadde Amongo amagezi okulunkumula ababaka bonna bazinga wa ssente nabo banoonyerezebweko. Nga ne suuti ze bambala olwaleero gwe bavuma yazigula nga bannaffe abamu nga n'emmotoka z'ebbeeyi ze babadde bavuga kati nga beekweka mu pulimo
ne Wish babadde bavuga za Anita Among. Abantu bangi abalidde ku ssente za Anita Among. Asanyukidde ekyomulinzi wa UPDF Gino Muzika Nolugaba kyali mukulu kuba kigenda kuyamba kutereeza ekifaananyi kya gavumenti kibadde kyayonooneka. So nasanyukidde nnyo ekikola kino ekya CDF ekyokuvaayo n'akwata ku mutwe abo bonna abadde bafumbekedde mu ssente z'eggwanga. Kale nabukedde wenkya akuleetedde mangi atandise n'obunkenke obadde ku Parliament kosa basazeeko ofiisi ya Speaker Amongo ne bajjayo ebizibiti emmundu enkola ya Isirairi ezasangiddwa ewa Amongo nazo zikanze ab'ebyokwerinda byonna mubukedde mulimu ebitutte Putin mu China Trump gy'abadde yakava Kalangwa jiyajja amaanyi ne yefuga akayunga n'ejjinja kosa abayizi ba P6 ne P7 bukedde abaleetedde integrated science mubukedde end of term 1 holiday assessment mu nsitaano y'ebyobufuzi mulimu ensonga 6 lwaki obwa speaker bwa Parliament buwooma ku nnusu 10 ng'omanyi ebisingawo ku ebyo katummulemu tudda n'amalala tovaawo. Tukwaniriza mu nsi y'ebibajje eby'omulembe oguliko eby'omutindo ate ebyesigika okuva mu Royal Form Furniture bikoleddwa mu matiriyo w'omulembe n'emiti emigumu ate emiwangaazi. Tulina sofa sets eza buli kika ezikoleddwa mu ngoye ne leather, marble center tables, wooden center tables, glass center tables, ebitanda ebya buli kika eby'omulembe oguliko, dining tables, TV racks, wardrobes, office chairs and tables, kitchens. Menye kindeke ki bw'oba onoonya ebibajje oba furniture w'omulembe ekyokuddamu kiri kimu kyokka Royal Form Furniture. Gula Uganda, zimba Uganda. Tukyalire ku showroom zaffe ku Ginger Road okulira na Kyambogo Road Junction ku Mega Plaza na Kifubo Mills n'entebe ku Victoria Mall first floor. Tukubire ku simu okumanya ebisingawo. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. Predator Energy Drink ekyokunywa eky'amaanyi ekitongole mu kwatira ku klabu y'omupiira eya Chelsea kikuleetedde promotion ya Bella Gumite ne Predator ng'abawagizi abaana babayiseemu baakufuna omukisa ogenda okulaba ttiimu y'omupiira eya Chelsea ku Stamford Bridge e London. Tetukomye okwo tugenda gabazi bodaboda buli wiiki airtime asuka mu miliyoni 4 wakuwangulwa buli lunaku. Kyangu nnyo gula eccupa ya Predator erina akasandikira akeeru era wansi waako ojja kufuna koodi ogisindike ku 68888. Tumanya wandiba namukisa newangulya ebimu ku birabo nkumulitu. Bella Gumite ne Predator akazannyo kano kakakasibwa aba National Tourism and Gaming Regulatory Board enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Aba Conversion Feeds Limited abakuleta Intraco ate kati baterezeza nnyo Pristata pellet ono omulisa nga bwali totabula mutirala kyonna okuva ku lunaku olusooka paka ku nnaku 7 olwo enkoko neeyiga okulya n'okunywa obulungi nezimba obusimu obugitangira okulwalalwala netafuna mabwa mu bigere awo zonna ne zikulira ku sayizi y'emu. Kuno kw'oyongera Intraco broiler 35% ku lunaku olw'omunaana awo enkoko neewoomerwa emmere okuzaama. Abalunzi abakosa Pristata ne broiler 35% batundira mu wiiki 4 ku 5. Amagoba ne gabanyumira mwabeetegekera okutunda enkoko mujje ku matabi ga Intraco gonna mu ggwanga temujja kwejjusa ku besimu noti 7 noti 7 792 noti 64 oba noti 782 208 208 oddibwemu liisa Intraco Pristata pellet enkoko ogiyonse ebbere lyayo.
Amanya gange nze Senyonga Herbert nzo omukuba director ba Big Clara H Property Services Uganda Limited. Tubebaza okutuwagira bambi mwebale. Njagala okutegeeza banna Uganda tuzze n'enkola empya Fuka Land Road ngoyita mu Big Clara. Tulese estate ku milioni 16 zokka empigi ku ngoma gwayagala ennyumba z'okwebakamu ng'okuva ku main road otambuza bigere. Tetukomyoko ne tubaleta obukadde 8 n'ekitundu ekabira. Tetwakomyoko ne tubaletera emaya ku musalaba ku milioni 30 zokka anti ekkubo liri mu kolebwa. Tetwakomyoko ne tubaletera ploti endala empigi ku toto ku bukadde 16 n'ekitundu. Jangu Big Clara H Property Services Uganda Limited togenda kwejjusa. Tuli kutereza moro tuli webale kubeera naffe tukwetonderamu olwa kayiseemwako naye mu malala Ssenkaggale wa DP Norbert Mao awandiikidde President Museveni baluwa ng'amusaba yeetegereze nga tannakola kusalawo kwankomeredde kwagenda okusembebwa okuba sipiika wa paalamenti ye12. Agamba amuteereddemu akakkulizo k'okumuwandako eddusu ku bwa sipiika nti baba baakuzza bujja endagaano n'ekibiina kya DP. Ssenkaggale wa Democratic Party era nga yabadde minisita w'ensonga za ssemateeka n'ensiga eddamuzi nga kaakano ye mubaka akiikirira abeera Lopeche mu kibuga ky'eggulo ategeezezza nti awandiikidde President Museveni ebbaluwa ng'amusaba abeeko bye yeetegereza nga tannakola kusalawo kwankomeredde ku muntu agwanidde okubeera sipiika wa paalamenti ey'e12. Mao ategeezezza nti newankubadde ng'ekisinde kya PLU kyawanze eddusu ku mubaka wa West Budama South Maxon Jacob Oboth naye akabondo k'ababaka ba NRM ke kalina obuyinza obwenkomeredde. Kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa sipiika. Agambye nti ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi ng'asinziira ku kibanja kye ekya X yategeezezza ekibiina kya NRM kati tekinnakakasa muntu agenda kikwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doi nga ssaabawandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doi ng'alinga ng'agamba nti by'oyogedde bituufu era tubiwagira kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina ekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina ky'endayo ekisaleewo. Ono okuva lwe yawangula ekifo ky'omubaka wa Lopeche azze akyogera lunye nti alina enkizo ku bwa sipiika bwa paalamenti n'ayongerako nti n'ebbaluwa gy'awandiikidde President Museveni ku nsonga ez'okuzza obujja endagaano n'ekibiina kya DP amuteereddemu akakwakkulizo ak'okumuwandako eddusu afuuke sipiika wa paalamenti ey'e12. Ffe nga DP n'NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga paalamenti eri mu kakyabaga. Nange banteeke mu kasengejja n'abalala balabe ani anaayitamu. Akakasiza abantu nti singa afulumira ku lukalala lw'abantu NRM berowooza okuwagira ku kifo kino talina kulonzalonza ajja kufuna obuwagizi bungi. Omu akimanyi nti Abannayuganda bawagira singa Mao yabeera sipiika ebintu bijja kulongoka n'ekitiibwa kya paalamenti kijja kulongoka. Bino bibeereddewo nga bo bannakibiina ky'NUP basembye Paul Mwiru omubaka wa Jinja South East okubakwatira bendera ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ey'e12. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya abuulidde bannamawulire baasisinkanye ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule nti Mwiru ye yekka n'asobola okukubiriza paalamenti awatali kyekubiira. Twatudde n'ababaka baffe bonna abali wano bemulaba n'obukulembeze bw'ekibiina ne tusalawo nti naffe twetaaga kubeera mu lwokaano olwo ne kandideti waffe. Era abasawo ne banyabo ne tuleeta omusajja ow'amaanyi mwena gwe mumanyi obulungi alina experience
omusajja atatiisibwatiisibwa ne tuleeta Honorable Paul Mwiru gwe bakwasiza flaga okutukiikirira. Mwiru alondeddwa asimye bannakibiina olw'okumusaamu obwesige n'alambika lwaki asazeewo okuvuganya ku kifo kino. As I step forward to offer my candidature for the Speakership of the 12th Parliament with the ambition of enabling Ugandans have a pro-people speaker who will restore the image of Parliament. Asabye babaka banne okumusaamu obwesige bamulonde akubirize Paalamenti y'eggwanga. I am qualified for the position of the Speaker. I'm a lawyer. Omwogezi w'NUP Joe Ssenyonyi era nga yabadde akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti ey'e11 ategeezezza nti amaze ekiseera ng'ayogera ku buli bw'enguzi n'obubbi obuli mu Paalamenti naye nga bakimusaako nti alina mpalana. Tuze twogera ku kubba ssente y'omusolo ku bubbi obukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga amaloboozi gasigala gayimuka. John Baptist Nambesha amyuka President w'NUP mu buvanjuba bw'eggwanga ne President w'NUP ow'ekiseera Dr. Lina Zedriga boogedde ku kulondebwa kwa Mwiru. Mwiru, as you are coming from the land of the east, and you know what the wise men, what the Bible says about the wise men, so have that full confidence. And also as a council. Effective now. We should begin now, Kakuyege, moving out to the colleagues, not only of opposition, but even NRM. We thank you for this wonderful gathering. Ate akabondo kabaka abava mu Buganda kalonze abakulembeze baako olwaleero ng'omubaka Robert Migadde Ndugwa yalondeddwa ku bwa ssentebe. Mu lukiiko olubadde olw'ebbugumu olukubiziddwa abadde omumyuka ssente w'akabondo kabaka ava mu Buganda mu Paalamenti ey'omulundi ogw'e11 olulimi bayiga lutandise na kwesa biteeso bina ebyakkaanyizibwa mu lutuula lw'akabondo kano olwasooka. Omubaka akiikirira abakadde James Kakooza asuze kusaba ababaka ba Paalamenti obutakulembeza nsonga za bibiina wabula batunuulira obusobozi akabondo be kaba kaakuganyulwamu. Era saagala omuntu agambe nti ate waliwo oludda olulala muli interest yeffeki. Wano okusika omuguwa kutandikidde nga abamu bakkaanya n'ensonga eno wabula ng'abalala baagala ensonga eno esooka eyongezebweyo. Omubaka wa Kasambya David Kabanda wano atadde lulime ku nninga annyonnyole babeera bakulonda enkola egenda okugobererwa bw'egenda okubeera ekintu ekyongedde ate okukyankalanya olukiiko. Tetunnamanya okulonda obadde okwogedde ku kwakyama oba kwa mulwatu kwa mugongo ng'okwafuuka NRM oba nga kwa Mutume Dawudi. Lulumi wabula asazeewo oludda lw'ababaka bava mu NRM kw'ossa n'abo abava ku ludda olwawula gavumenti basooke beevumba akafubo bakkaanye ku bifo buli ludda bye lwagala na bandi be bandiyagadde okubiweerezaamu. Tugenda kukola consensus mufune okukkaanya ku kaseza ez'enjawulo. Bano bagenze okukomawo ng'ekibiina ky'NRM kisaba ebifo 6 n'oludda olwawula gavumenti ne lukkiriza okutwala ebifo 5. Omubaka omukyalo w'Emityana Judith Nawule Nabakooba kw'ossa n'omubaka wa Kalungu East Joseph Sewungu banjudde ababaka be baagala babakulembere. Mu mannya ge tukkaanyizaako ab'oludda luno chairperson gwe twagala akulembere Buganda Caucus eya 12th Parliament ye Honorable Migadde. Omuwandiisi ye Honorable Kalwanga Lukyamuzi David. Tulina mobilizer nga ye mukulu Zambali Blasio Mukasa. Omubaka w'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa alondeddwa nga ssentebe wa Kabondo nga wakumyuka omubaka wa Katikamu North Dennis Sekabira. Ebifo ebirala omubaka w'e Busujju David Kalwanga alondeddwa ku ekyobuwandiisi. Omubaka omukyalo w'e Sise Namuju yalondeddwa ku kyobuwanika. Omubaka wa Mityana North Kibedi Nsegumire yeew'ebyamawulire. Omubaka wa municipal y'e Nansana Zambali Blasio yavunaanyizibwa kukunga ababaka. Omubaka wa Mwagola North Sodo Aine yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebitundu ebirala. Ye omubaka omukyalo w'e Nakaseke Sara Najjuma yavunaanyizibwa ku nsonga z'obuwangwa nga n'omubaka omukyalo w'e Kayunga Harriet Nakwedde yavunaanyizibwa ku kukuuma ababaka banne. Lulu Masimye ekikoleddwa n'akubiriza ababaka okukuuma obumu obwoleseddwa olwaleero.
era nga njagala consensus ey'ekikula nga kino ebeere ng'esobola okuwa kye tuyita president eya butya bwe tugenda okulonda mu biseera eby'omu maaso tuve wano nga buli omu assa kimu ne munne nti weewaawo eki weewaawo. Ssentebe Omujja Migadde asuubiza okulembera akabondo n'obwerufu. Twagala okweyama ne bannange bano we tulondeddwa zitweyama okuweereza nga tetubaawulayawulamu bibiina bya bufuzi n'ebirala. Yeetondedde ababaka olw'ekibiina ky'NRM mu kisanja ekiwedde okutula mu kabondo n'abasaba ku luno batambulire wamu. Eyinza okubaayo oloosi bwe tusobezza mu buweereza bwaffe naye ebyo nabyo teri kitakyaye ekyo nabyo kikoze eki kiwedde tutandika obulamu obuki twagala tubeere omuntu omu ng'ababaka ba Buganda. Rachel Nakasi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. There's a new webale kubeera naffe malala mulimi asinga tukuleetedde oferi ya nahabwe nanyini Atmosave Organic Innovations Farm empererwe mu ggombolola y'e Kawempe. Ono mulunzi wa Nvu News atunda n'emmere y'enkoko n'ebisolo kw'ossa okukola ebigimusa kuva mu mmere y'envunyu. Oferi ya nahabwe ow'emyaka 5 gwe tukuleetedde mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga yali atawaanyizibwa ekizibu kya kasiro wabula bwe yali ku Bukedde TV ng'alaba amawulire agataliiko nfuufu yalaba Martin Lwanga ne Jen owa Shamoja Farm emukono nga balunda envunyu naye n'asalawo okutandika ng'akozesa akasiro ge yali alina awaka. Mu mwaka gwa 2023 katwaye lumu ku TV Bukedde etulaba omwami bamuyita Martin akolera wali Kabanyoro mwali mulaga ku TV Bukedde nga bino bira byennyini byali akola. Kati naffe ne tusikulamu tugenze wa Martin wali n'omukyala mulala bamuyita Jane akolera eyo side ze ye mukono bitubikwasaganya bino ebintu ba traininga. Yatandikira abantu watono ddala nga kukasi sogo yalina awaka yagattako w'abalirwana olw'omulimu ne gweyongera ensimbi ze yatandika kala z'entuufu tazijjukira kuba buli ze yafuna yaziseeka nga mu kugula obubaketi obutaasa n'eppipa. Kati bwe naafunanga kadde nga siri ku mulimu nga ndi ku liivu n'okwatayo okuteyo n'ogulayo baketi nga buubwo n'okwatayo akalala n'ogulayo. Mutusonyiwemu olwa netiwaaka yaffe badde tetambudde bulungi okubeera nga nahabwe tumufuna bulungi naye mu malala gavumenti ng'eyita mu UCC ebakanye ne kaweefube ow'okuyamba abayimbi okulaba nga baganyulwa mu bitone byabwe. Batandikidde ku muyimbi wa Kadonkamu Adija Namale. Olwaleero ekikwekweto kya minisitule y'ebyentambula ku beesenza mu ttaka ly'oluguudo ku Jinja Road kiyingidde olunaku olwokubiri wakati mu bunkenke obw'amaanyi
Gavumenti ng'eyita mu kitongole ekirunga by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission bakanyinikevu okuyamba abayimbi okulaba nga baganyulwa mu ntuuyo zaabwe byogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino Nnyino Bitembo ng'asinzidde bw'omu empigi bw'abadde akyalidde k'omuyimbi wa Kadonkamo omukyali yasookera ddala mu myaka egy'enkaga Adija Namale Nyombi ategese nti ebitone by'abayimbi n'abayiiya byongera nnyo ku nkulaakulana yeggwanga era bafuba nnyo okusitula ebyobuwangwa n'okutumbula erinnya lya Uganda kubanga ebidongo abadongo be bakola content ow'amaanyi atambulira ku bitimba gano n'olwekyo tugamba abayimbi baffe bano banaafu namu batya bamama Namale ne baddaani ne bamatiya bayimbira biseera ebizibu Uganda ng'emaze okukola ki okufaafaagana. Ate Communications Commission bakanyinikevu okuyamba abayimbi okulaba nga baganyulwa mu ntuuyo zaabwe byogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino Nnyino Bitembo ng'asinzidde bw'omu empigi bw'abadde akyaliddeko omuyimbi wa Kadonkamo omukyali yasookera ddala mu myaka egy'enkaga Adija Namale Nyombi ategese nti ebitone by'abayimbi n'abayiiya byongera nnyo ku nkulaakulana yeggwanga era bafuba nnyo okusitula ebyobuwangwa n'okutumbula erinnya lya Uganda kubanga ebidongo abadongo be bakola content ow'amaanyi atambulira ku mitimbagano n'olwekyo tugamba abayimbi baffe bano banaafunamu batya bamama Namale ne baddaani ne bamatiya bayimbira mu biseera ebizibu Uganda ng'emaze okukola ki okufaafaagana. Ategese nti bagenze okukisuutangamu ku bo balina okusomozebwa okw'obulamu kubawangaaliramu ono aleke tulyamu etikidde omubadde ebintu ebikalu ebikozesebwa mulamu wa bulijjo n'amusuubiza n'okumuwa obujjanjabi bikozesa n'okumugulira amaka. Kino twagala okikola nga gavumenti okulaga abantu nti nno ekitone bwe kiri ne bakyerabira okubako obukubi ttaka ne kijjukirwa kati Namale mu myaka 8 agenda okufuna enju agenda kufuna obujjanjabi olw'ekitone kye kyeyakolera eggwanga. Ye Juma Palonye yakwasidde obuvunaanyizibwa ku nsonga enaalambuludde lwaki bakwataganya ekitongole ki UCC okuyamba Namale. Oluvannyuma lwa mujjukirako emabegaawo nti waliwo controversy ey'abayimbi bwe baakwata obubi omukulembeze Mwami Eddy Kenzo alina statement yali akoze ne batuula ne bakaaba amaziga. Kyakwata nnyo ku mitima gy'abantu bangi okulaba nti nno balaba abantu bano bayambibwa batya. So omukulu Mwami Nnyombi Tembo n'abakuŋŋaanya bonna Mwami Dani Mugula, Mwami Sebatama, bonna abayimbi abo abayimba edda omuli ono omukyala
nga baagala balaba engeri gye bagenda okuyambibwamu buli muntu okusinza ku bwetaavu bw'alina. Bano bawerekeddwa akabimbi okubadde Matya Luyima, Dande Mugula, Spice Dan n'abalala era bagambye nti kikulu nnyo abantu abalina obuvunaanyizibwa okulebera mu kuwagira ab'emikuba emirimu gyabwe gisigala nga giyigiriza era nga gisanyusa abantu mu ggwanga. Ssebo minisita tuligasanya okulaba nti ozze mu kintu kino okutulowoozaako. Y'omuyimbi Namalinga lino muwala we Jamila Nansubuga mbogedde okusomeza okubasanga ne basiima Nnyombi Tembo olw'okubalowooza kuno okutuuka omubudaabuda. Enkuba etonya, ennyumba egenda kugwako, leero ne mpulira ng'ennaku enzita entuuse ku mwoyo. Naye kaakati kansabe nga bo bamba nanyongerayo akantu akalala akasingako obulungi. Naye munnange oyo yeebale nnyo yeebale. Munnange asobodde n'okumufunira w'anaabeera. Ebadde etonya. Ng'ate nange eyange etonya kati ngira ne muddusaako ne muzzaako eno ewange ate tulinaaniganye. Naye Mukama mulungi. Nuliat Namagembe yakusakidde gwe ku Lwabukede TV. Kale mwebale bannaffe ate waliwo famire esatira oluvannyuma lw'okusanga babadde baziika ebisigala by'abantu baabwe nga biziikuddwa. Bino biri Bunnamwaya mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo. Abafamire y'omugenzi Yoswa Kalega mu Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti wa Kironga bakulembeddwa omusika Henry Kaziwe n'ab'eŋŋanda bye bali mu bweraliikirivu olw'okusanga nga babadde baziika nga waasimiddwa ng'emu ku bisigalira by'abantu baabwe byalekeddwawo. Nannyonyo Betty ow'emyaka 75 nga wa Luganda agamba nti ali mu kunyolwa okutagambika oluvannyuma lw'okusanga ebisigala bya ssengaawe n'abaana be nga byatwaliddwa gye batannategeera. Twagenze okkeera ku makya ng'ebijja baabisimunkuddeyo tetumanyi gye baabatadde abafu abo. Mulimu abaana bange, mulimu ssenga wange. Kazibe Fred ow'emyaka 68 n'agamba nti kitaawe yaziikibwa mu myaka gy'ensanvu kyokka nga tebamanyi wa kumunoonyeza ku b'ebijja. Byasendeddwa ne baganda ne basenga abalala bonna bali baddemu nga basatu bonna baziikibweyo mu myaka gya 8 ne 7 naye tetumanyi okuba abafu ababaddewo babadde bawerera ddala 10. Omusika Henry Kaziwe yeewunyiza nnyo kubanga jjajjaawe ate nga ye yagula ettaka lino naye yatwaliddwa nga tebategeezeddwako yadde. Naye tetumanyi babatutte. Lubulwa Lorian n'ekitu kyaffe ky'emizannyo agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tandikiddeko mu Star Times Uganda Premier League olunaku olwa Vipers erangiriddwa ku bwa championi wa Sony eno 2025-2026 oluvannyuma lw'okumega Maroons badde golo kwezitebeddwa Eunice Sentamu, Osama Arafat wamu ne Abdulkarim Watambala. Mpira gubadde mu kisaawe wankulukuku. KCFC ebadde evuganya ku kikopo Marine URFC enakiwo 0-0. Bwetyo Vipers omupiira ogumu ogusiga kumalako season esinga club ya KCFC obonero buna kitegeeza KCFC bewangule batalina kyesobola kubanga ekola era Vipers badde yeetaaga win emu yokka mu mipiira ebiri gye esigaza. To the wing they go. Arafat Usama stepping on. Usama looking for space in the box. He goes, cuts it through, and finally got it away, but not much. Oh, it's in! 33 seconds. Yunus Sentamu, the boy from Katwe. Those are 5 goals in the start time. Yunus Sentamu posts it into the area. It's gotten away, but not by Usama. Deflects, and it's in! Yet again on the score sheets against the Maroons.
Last Moja. Could be trouble brewing now. Abdul Karim Watambala looking for another goal to his name. And yes, he gets! Abdul Karim to the supporters of Vipers. And then they can celebrate it really well with, muyogeyoge aba Vipers Sports Club kitegeza bagenda kukiikira eggwanga mu mpaka za kilabu empanguzi Africa eza CAF Champions League season ejja. Ate nga tuvuddeyo ne tugendako mu mpaka za AFCON 2027 ezigenda okutegekebwa wano mu Uganda, mu Kenya wamu ne Tanzania. Obulu bw'empaka z'okusunsulamu bukwatiddwa era nga Uganda eri mu kibinja ekyomunaana omuli Tunisia, Libya wamu ne Botswana. Obula Uganda, Kenya ne Tanzania zo zayitamu okwetaba mu mpaka ezo za AFCON 2027 olw'ensonga bategesi. So ekibinja bwekityo bwekiri ne butereevu njagala tugende katonda ko lwaleero akakiiko akagenda maaso n'okubanga kakola ku nteekateeka okulaba nga mpaka za AFCON zitambulira ddala bulungi nnyo wano mu Uganda. Olunaku olwaleero babadde n'olukiiko lwa bannamawulire abogedde ku nsonga ez'enjawulo era ng'emu ku zo yebadde ogenda maaso n'okubanga bongera okukaatiriza engeri Maama Janet Museveni yagenda maaso n'okubanga alemesa ezaali zaagala okuteekebwa ku bajeti ya AFCON nga bayita mufufu obuwumbi 209 naye era kunaku lwe lumu olwaleero bagenze maaso n'okubanga bakunga abantu ab'enjawulo abalina bye basobola okukola okuvaayo waayo okusaba kwabwe nga gwolina ky'osuubira okubanga osobola okukola mu mpaka za AFCON ezinazigenda maaso n'okubanga zizanyibwa wano mu Uganda. Abafumbi oba abategeka ebyokufumba beetaagisa abagenda okuyambako CAF oba basobola okuyamba CAF okutuweereza tiketi oba obupapula obuyingiza abawagizi baffe mu bisaawe n'ebikozesebwa byonna bw'oba olina kinajjukirwa nti MTN Uganda yatuwa omulimu guno mu Chani 2024. Bw'oba olina abakugu oba abakugu abasobola okuvunula ennimi zonna mu nsi yonna ddala ennimi ezo ennya eziswako essira Olufalansa, Oluportugiizi, Oluwalabu awamu n'Oluzungu. Bw'oba osobola okutuwa ensaasaanya oba oli mukugu mu kusaasaanya amawulire naawe tukwetaaga. Bw'oba osobola okutambuza ebyo byonna bikwata ku mpaka zino ku mitimbagano, bw'oba osobola okutulangira oba okututwalira amawulire weetaagisa. Bw'oba olina hotels n'awasibwamu byonna ebyetaagisa ku mutindo naawe kino tekikulese mabega. Ate nga tuvuddeyo ne tugenda mu maaso mawulire agatambudde wano mu ggwanga abaliko abazanyi ba Uganda Cranes nga bakulembeddwamu Mike Mutyaba nga bayita mu kibiina kye batondawo bavudde olunaku olwo ne basaba kalisoliso wa gavumenti okuva agende mu maaso n'okuba nga anoonyereza ku buli bw'enguzi obw'enjawulo bwe bagamba nti bumaze ebbanga buli mu kibiina ky'omupiira ekya FUFA. Buno tebukoma mu gavumenti yokka. Obuli bw'enguzi bujje ne mu entities n'endala ezifuna ezireceiving sente y'omuchi w'omusolo nga kuzonjalo n'okutegeeza General MK nti bannayuganda bagenda sanyuka nnyo n'okusinga bwe baasanyuse nga akuttanita amongo. Bw'akwata Engineer Moses Magogo ku buli bw'enguzi mu mupiira njagala okigezesa bugezesa Jeno okwate Engineer Moses Magogo bonna akwata ku mupiira ne gutereera abantu bagenda kuwagira wede bakwagadde ng'okutte kwa Mongo naye Amongo ebadde studio ebadde mpajiruwaga eya Engineer Moses Magogo kati ate bw'okwata ku Magogo kennyini njagala okukakasa ogenda labe ebikujjuko ku street za Kampala ng'abantu bajaguza kubanga esinga obbawo essanyu gwe omupiira ogwatwalibwa ogwabbibwa olwa ssente eziriibwa.
Njagala tuddukeko erira olunaku olwaleero empiira gy'amasomero ga senior muzannyo gw'omupiira gikomekerezeddwa era nga Amus College be ba champion omulundi gwabwe ogusookedde ddala. Amus College ewangudde ekikopo ky'amasomero ga senior eky'omupiira ekisookedde ddala mu byafaayo oluvannyuma lw'okuba bajja baabwe aba Bukedya Comprehensive bwe bava mu kitundu kyekimu ekya Bukedya ku goole mu kubwereere. Goolo ya Amus College yavudde mu kisobyo ekyakoleddwa okumpi n'entabo ya Bukedya era ng'omuwuutanyi ttiimu John Brand yasimudde omupiira ne gugenda butereevu mu katimba. Guno gubadde mulundi gwakubiri nga Amus College etuuka ku final mu myaka 3 kyokka ng'ekikopo kibadde ky'abeesamba. Omutendesi wa Amus College Richard Malinga ayongedde okukola ebyafaayo ng'awangudde ekikopo ekyokubiri mu myaka 2 egy'omuddiringanwa. Omwaka oguwedde Malinga yawangula ekikopo kyekimu ng'ali ne Buddo SS nga yakuba kitende mu mpaka ezaali mu disitulikiti y'Engora. Amus College ne Buddo zaayiseewo okukiikirira Uganda mu mpaka za FIAS ez'omwaka guno nga bakwegattibwako Kyaddondo SS ne bannantamega w'omwaka oguwedde aba Bukedya Comprehensive. Bano abana era bakukiikirira Uganda mu mpaka z'amasomero ez'ensi yonna ezigenda okubeera e China mu Oktoba w'omwaka guno. Abawanguzi baweereddwa ebirabo okubadde emidaali n'ebikopo nga kamisona w'ebyemizannyo mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Canon Reverend Duncan Mugumya yabibakwasizza. Nze Julius Kuluma ku lwa Bukedde TV. Guweredde mu kisaawa tewali petition tewali ki abaana babadde bato b'emyaka ejo barufuriya butukozesera bavadde fair ate timu zona zize ate kikulu nnyo etimu zonna zisamba emipiira enkana. Nga tugezeko mu muzannyo gw'ebikonde olunaku olwaleero kwe kwadde okutongoza empaka zitumiddwa Night Warriors zijja kubeera kwa mu stadium e Nakivubo mu mwezi gwa Julai. Enwana z'ebikonde ezitumiddwa Night of Warriors zitongozeddwa olwaleero ku Hamu Stadium nga Jamal Angbe ono nga wangalira mu ggwanga lya America wakulwanagana ne Alex Batwala nga mwezi 25 mwezi ogw'omusanvu ku kisaawe kino. Bino bye bimu ku bikujjuko by'ekisaawe kino nga kijaguza okuweza emyaka 10 oluvannyuma lw'okubeera ng'omuzannyo gw'ebikonde gwe gumu ku egyo giwangalidde mu kisaawe kino era nga ab'ebikonde bangi abayitimukiddemu. Saidi y'omuwagizi nti tulina avenue tulina ekifo kirungi nti otula comfortably temulimu kwenyiga ate ne view bingi engeri gyeba etegekeddwa oba osobola okulaba bulungi omuzannyo ngegenda okubanga gutambula bulungi. Olwana luno olwa Night of Warriors lwakubeerako n'ennono endala 9 ezigenda okuzannyibwa. Eriwo nti facilities zonna wano ku Arms Nakivubo Stadium zonna tuzirina. Tulina ebikozesebwa nga ring, tulina gym, gamba any athlete yonna yenna aliwo nti asobola okukozesa facilities zino eziriwo. Call upon all the sponsors, all the supporters on July 25th. Come and support me. I'm going to give you a good show. Nyongera bajjukiza nti ni chap tegina banyumira ababogera abajja kusirika enaku z'omwezi nga 25 July ino Night of the Warrior mategeeza omusajja gwengendo sinkana naye simusuubira kumalako round yakuna. Jamal Angbe awangalira mu ggwanga lya America nga wakulwanagana ne Alex Batwala nga 25 omwezi gw'omusanvu. Agezire musikere muzanyo ekyo kyonna leero ebiraba byonna bikwata ku Premier League tujja kuba tubifuna olunaku olw'enkya kumata 10 mpera musole bulungi mwendaba. Ebyemizannyo muri Comfort 4 Predator Energy Drink kuletedde